Mwaka kyogo gojjukira ge baakuzaalwa mama teyabigamba. Mwaka. Mwaka ngogere sawa zino n'abasesudde akatali egwe. Kipampa osobola okwogera mazima nga Mukunja yatugamba nti Brenda Miles bamuzaala omwaka gw'2021 nti alina emyaka 21 naawe osobola otugamba omwaka gwe baakuzaala. Brenda Miles bamuzaala meka? Mukunja yatugamba nti mukyala we Brenda Miles bamuzaala 21 emyaka 21. Ebyo yali stunt. That was not real. Mukunja atasera nagamba ne Kipampa wona ate mukambwe nnyo ku Brenda Miles emyaka 21 goloza Brenda alina emyaka emeka? Brenda alinga myaka 31. Myaka nga giba mikulu egyo Kipampa. Ate lwakuba nti bambi tebabala ekizigo Brenda kye yeekuba kino we kigenda otuuka kimukube agifaanane ate yijju mwongere nako. Brenda ali ku kizigo butunulire ebigere bye n'engalo. Budde sina budde buza Mukunja atasera. Mukunja Brenda amwogerako birungi byerere yagamba n'ekivulu kye Nambola okujjula ali Brenda mikisa gya Brenda naga Brenda teyeetonda sima. Mukunja yeegwanyiza Brenda mpozi kyaba bawe si kwegwanyiza oli bawe era very soon emikolo bagenda kukola embaga. Ne Mukunja mufumbo wabanga ayagala teekawo mbeera mba simutegeera. Mufumbo Mukunja alina omukyala bambi. Omukyala wa Mukunja simumanyi ninga alina omukyala Mukunja mufumbo. Brenda Miles just kyemanyi ku Mukunja Pazinga banonya content naye nga nedda. Si content era by the way ne abwe bamwa ku kadi zo Okwanjula. Ekivulu kye kyade kisibye Okwanjula tugenda kukyala ewa viral. Nda werekera ko TikTok amuno. Nga ngenda kunonyayo kye. Ezo kati atenze ni kati zo ndabayo. Nze ne kisibe no mugeto. Kiri ekintu kimu. Ovunanyizibwa nina bungi. Kyekinemeza mu ghetto bakola okusingira ddala. Kipampa akulaba ku xpotv yagala mmanya osobola okuwa Mukunja amagezi okuwasa Brenda nga enteekateeka we zitambula nga awasa kiki Brenda omukazi Brenda gwe mmanyi oba waliwo Brenda Miles yennyini ono we Dubai kati abiveeko ebyokuba kali beyagale bweyagazi nete beyanjula mpozi nga nabo baagala ensonga kyanti gyotuwa entuufu gyogamba nti tolina muwasa olw'ensonga NB. Gundi ebyo bintu naawe nedda tekisoboka kati gwe osobola okwagala gundi wakuba ina akyogera mu kamera nyinza olabisa no kigambo ki osobola okwagala omuntu eryamu yagamba malaya era akyogera naye Mukunja agamba abantu baterera butereezi ogenda tereeza banaye waliwo ebintu ebitatereera oizo simpe oyo akyali mulamu. Era tugamba mwabagamba mbuno Brenda malaya muina omuntu omala kufa okutereera buli okutereeza ebyali byagaana. Tosobola kungamba nti Brenda Miles oyo alina kyayinza okubanga kale tekisoboka naawe otegedde okyogedde ekyali ate kakati ongambe nti asobola ofumbira Omukunja atasera mpozi nga bali mu content nga gwe banoonya wa TikTok yatwonoona mwana ojalinda embaga ngetuze. Export TV to the world.